kati bwe balaba ebintu bino kati nga Buchaman twamukoze ku interview Buchaman bwamutwala mu NRM yakafuna emitwalaga alimba bwe yatugambye tebamuguliye moroka atanya motoka Buchaman ate mukazi we simani nabala wanga baguvuga kapajero kasoti kai kakali kabwe yafuna emitwala meka 5 ge bamuwa ne bamusuubiza ate omusala gwo gwa meka 2 milioni 2 anti zazifuna omwaka we bukadde 2 mu bonna Buchaman atatugamba ki zimala aji zimala abasomesa bafuna meka Buchaman yasoma ki aji no dokita afuna sente meko we mulago kwegendo nonyereza emisala kali Buchaman baba buli mwezi afuna 2 ye yasoma ki bantu balina masters bafuna emitwalo 8 afuna 2 tagenda na kumulimu abeera atudde waka ezombi presidential advisor zimala nungi nanyo sikulimba basomesa bafuna mmeka nga balina ne diguli amaje kale kafuna mmeka kala agende mmaje Buchaman bwe banga wali omusalo omulungi esente bamuwa nyingi basirikale basiba bawese mundu ne bafuna emitwalo 5 bankaaga aji president omusajja bamutira kali ya bamusubiza ebintu bingi kali ye yaki Buchaman taktukabirira Buchaman milioni 2 nyingi poza agala bazisaleko kubisala ja government ngoma y'omuntu afuna milioni 2 kindo obuzenti ba dokita bakoya malwayo ga government bammeka kumanye bitabo byaba yabikula n'emyaka gye yamala ku ssomero nakola sanse zinzi gokujabuzi wali ekatwe n'okuba saluti n'omugoboti ne bakuwaka milioni 2 mutawana tezimumala zimala ne mu campaign tebamuyise omusala tegujja ogwe 2 gujja atuleeka nze siraba kyagamba bali musajja munnaffe kyayita munze enkiwulira omanyi omuntu sente ezo ng'azifuna mulenti ozize omanyi sente zabayateeka mulenti oze ziva mu milioni 2 ogula poti n'okugizimba enju eyo basoke bakuwe milioni 2 buli mwezi kati Buchaman ekyo yakimala lenti oze zivaamu milioni 2 omwezi omanyi sente zo wateekamu ntono kati gokujja obuzima gwe tukuwa 2 ate nga toli bizo obeeraka tebagana kukola mirimu mirala akole n'emirala waliwo naku lwe babeera nga bamwetaaga haji nabereka naawe ayinayo naku loga nti ali bize bamuyise Buchaman afuna nfune zabuwa Buchaman tabaako bize bamuyise akole emirimu gy'eggwanga bwe yagambye nti ali bize nti agenze kutwala magezi agatwala ddi kati akole ebirala nga zino we zijja akole bye yali akola waliwo ekivulu yali agenda nti agenda gindi baga nti ate tojja genda bakwetaaga mu ofiisi naye tebakyamubuukinga kubanga yava ku sayidi y'abantu abenyalemu tebalina bantu ate be bawangula kireza be bangi abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa
ene ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 07537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness, Mickey Y. The stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongomu julizi, nga Mickey Y na tambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Auto Parts, The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Aji waddo ngamba nga omanyo ine mboze zotuwezo ezobulimba. Esimu yedda nze sirimba. Mpita bategusulu. Aji. Nawo manyi abalimba. Naye ate sendi ye namukakasiza ku kamyu. Nekakasa nti sendi mutadde. Ya alimba. Ye wakkiriza. Kweli wasooka nalowooza nti ngeri gye saabiraba. Mwali awo. Nomuga muzeeyi sendi. Kati ku kamyu ololwe mugwamu. Mwalimba. Nti ye animbidde ebbanga. Mwaye omuntu sendi. Obadde owakana ku kyesimu. Mbu ekyesimu mbu. Essimu nga zaakajja. Essimu yavuganga nga tuli ku emikolo oba mbago muli mu kidaala ebyuma byogera ne bagamba DJ Soko jeke ebiwogana waliwo ayogera ku ssimu. Jukira mukolo gwabanga mukolo mulamba kulika ine essimu omo bababiri ngegulika essimu dali ya bei Gumanyi bayita milioni 1.10 mu budde obwo. Edde essimu zali za milioni namba mu 10. Munga Airtime bamuterako obuteezo okuba mu service center. Ate ng'osasulayo omutwalo ogwa service fee balongoose ebyuma. Naye abasajja bagaggawo bannaye buli mwezi era bw'otateekako service fee ng'essimu bagisalako. Nga bagisalako nga buli mwezi ogula Airtime tewali data. Essimu yiyo tewali bya data. Simu yiyo oyina Airtime omuguze onowo okutakula. Notakula n'ekinusu. Ate okutakula kwajja luvannyuma baakuteerangako buteeze mu kusooka. Ng'okuba mu customer care ne bakuteerako. Ne bakuteerako. Gaba badde nsala ntereka emitwalo 5. Kati ng'osasula otya kuba tewali mobile money. Neeroza kwali kutakula. Akako kuswakinga nojjako evvu. Nogira. Nonyiga ennamba. Kakati nga ate bw'omala okuteekako Airtime buli mwezi olina okuwaayo omuki omutwalo. Ate omutwalo omunene gye emitwalo 10 gya kakati. Zalinga sente nyingi. Gye emitwalo 10 kati ngeraga buli mwezi tuweeye 10 tulongoose empuliziganya zaffe. Naye ffe ebyazzuku bye tweyako ebya internet. Baatubba nnyo kakati omuntu ompesa suza otya bw'oti. Sente nyingi. Era kyemulugunya ne ku masannyalaze. Manyi nti balina we basalako essente mbu simanya 13,900. mbuzaamu buli woba ogula. Kati zaaki? 3,900 mu something. Kubanga uniti zino zonguza. Eki amasannyalaze genguze. K'osasula buli kintu kyammwe. Kati nomba bakola sente. Kuba buli maka. Kati abalina apartment y'emizigo. Naye gwomanyi okunjako 3,900 buli mwezi. Kakati zaaki bw'omubuuza kati kati ekyeza ne mu takisi bwe tuyingira bwe bamala okunzijjako ez'okutwala omutwalo oguntwala oba empigi ng'obaayo 2. Kakati balina okubanga buli mwezi takisi etandika okunsolozaayo omutwalo ogw'okukanika ogw'okukanika emmotoka mwentuula
Gamba mulimu ebintu nga bya kiyayi naye gavumenti n'etabifaako bitunuulira kintu eyo ku masannyalaze nakyemulugunya dda mu mutima n'essimu yavuganga mu kidaala ne bagamba ow'ebyuma ajjako ebyuma waliwo agenda okwogera ku ssimu olw'ekyavuga agitunuulire bweti abantu bamwegesa amaaso abantu 1,500 buli omu agize bwati ate ajo oba serious nedda nga babijjako n'ababadde boogera abanyumya mwenna ne bagamba ne basirika mukendeeze ku maloboozi naye ng'omuntu alina essimu omumanyi gwe kyokka kisinga okunnuma oba serious gwe tosekana kuseka essimu yayingako akaaka waggulu bwe kati akamyansa akakamyansa era ng'abantu bangi nnyo baalemala batya anti omuntu essimu bagiteekaka ku musipi wano endabirakwama Nokia 3310 ng'okubye ekikalu nga muzeeyi agiteekaano bwati lwaki kati ate nga bw'okuba ekikalu toyagala ekikalu kino kibunduke kigibikke eno gye olina okutambula booti kati abantu baalemala olwa ssimu wano weegolole abantu balabe essimu kati ng'omuntu alina essimu tekyetaagisa kubuuza mugagga oba mwavu ng'omanya waliwo omugagga automatically aba omugagga atudde wali banaye mukendeeze ku maloboozi mama nahiya waliwo agenda okwogera ku ssimu era n'atandika n'agamba hallo jjukira kwali kwogera nnyo ensi yonna n'ekyuka n'agamba bazzeeko mmaliriza ekyo kiriyo agi ekyo kiwakanyiza babijja essimu omugenyi omukulu yatuulanga ku nkondo y'ekidaala bw'ati wakati ng'essimu egira bw'eti naye ng'okufuna omukisa olingizeyo olaba essimu bw'eyaka kati banye babakubiranga abo kuba abantu bangi tebalina masimu kati beekubiranga batya ate eno gye yavanga yabagambanga ku ssaawa eziti nkubiraako avudde ku kibuga najja mugenyi omukulu ku speech de kati nga tayinza vao nga tebategedde nti essimu evuga nga yagambye mukwano gwe ziweerewo omukaago gw'emisana kuba abantu bajja babakuŋŋaanye nkubira essimu twogeremu aba ali awo asooka neeroboza lwaki akubye kati kombe essimu muwezi afuneemu nze nyinako bemmanyi baali mu bbaasi nga kagula essimu aba baali badongo b'amaanyi naye nga omu atuula mabega bula mu maaso baagerangamu akadde omu emabega n'akubira atudde mu maaso nga bali mu bbaasi emu etambula egenda Masaka ne banyumyamu n'agakali tunaalabagana edda ntagisa naye ensi evudde wala. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba buli kasera aje atuwayo akapya bole kigambo is happening oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe button tegwa subscribing akadeka seko bengo for notifications every time that we upload. Nze Shalom Hadadi Kawesi mba aje asima natu olwe Monday bwaba ina okubudde ne tugayagaya mu nga wesonga neziguka bwa nantu bagalaji kapo. Amina Bantu bakwagalaji. Amina. Kanza tunatera ziteka ku TikTok oli na akusala kuvetanse kwako paka wetusemba nga asala banga next part nona agiteka no mga mwana gwe akiza ku YouTube ngole ki zangola kyeno enyo binzita naye omwana asala interview next part ne mayindi next part nzirange singa kula ku TikTok tochikola nze nasiri wala mbero oko tochikola jaji kina ku YouTube na interview namba enamba ayina ku YouTube na interview wemba mfunira munano ku TikTok TikTok mba sifuna kati fetu busala fa chibu tusazisa just to pre-sellinga olange kidiri eti nene ne baliye nano ne kati botu ina abana abasala wolo mwana mwala ali asujja muwagaye nyakimugamba dda asala kuva ku kigambo welcome Shalom 256 is happening bwetugamba natandika paka musule bulungi musibe bulungi mweraba Zona biri ku page kakati wabaji saze omutanda kujamanya ngenda ku YouTube aji ndi munnaku nine enchukwe tuli mu maziga ate lwaki aji patero kyakoze nakizudde bwe twatugamba national break bankuba ne baba emipiira aji bankubye hase no mupiira gwe yali emaze aji bankubye simana go bakukuba aji bankubye hase no mupiira yali egumaze aji kuva lwa mukaga bankuba dakika esembayo ne batugata naye nkakase eggwanga lino teri mwana aliva mu ntumbwe zange ali wagira Liverpool
aliwagira Arsenal, aliwagira Real Madrid, aliwagira Galatasaray, omwana aliva mu ntumbwe yange aliwagira Napoli ali musakuli siiti ye baba wakusiba abajja kusiba nti bajja kula kunanya omulimu gwa kitaabo toyagala mukoli miro omwana wange ali siba kuli siiti na saako Real Madrid toyagala mulimu gwa family mukome kunze ajibankubye ani yasinze okukuba twatandikira kumanyi ale kick off nga timu yatereeramu tuge yasookayo naye Amali yamu omwana Amali moyo mubi mani wali ojesize fafa mani wali esoro kuba omupiira wajituma omupiira nga bagujjawo eso gujjayo ate n'Amali nago bayambibwa gaya yakole tyo kujjayo Casemiro simani wacha amujjayo yajjayo Casemiro naye Arsenal yo yinza obutajenenya obusajja bwa Sunderland naku zino bwa era kati bayi mwabagalo sibanga international break ewedde si ya week 2 ojjukira Premier League yagwa sonde emwali Luton yampa sente nga si mutu akuwangula kutebamu Sunderland kati buli agalo okukola sente nkusibira nkuwa Sunderland ennaku zino yatabuka eyo omutuma kutebamu nagamba abantu Maga mpira gwo mukukwate golo Sunderland ogiraba erinnya lyetto naye yo abazanyi bonna abalimu bakulu bazanyidde mu tiimu ennene kati oyo bonna namba esingamu obungi bazanyidde mu tiimu zinenene kati omuntu ng'azanyidde mu tiimu Saka ono yani yali mu Arsenal Saka yana ex Saka ina baliogera bakyeri yali mu Arsenal oyo kakati omuntu ng'azanyidde mu tiimu ennene ne bwagenda mu tiimu ennafu asigala tawa bali kitiibwa era wajja okusamba yawulira abasobola yasamba nabo abamanyi wamma taba wakitiibwa omwana yabazizika kati awo ne bankuba Arsenal n'enkubya kuba batugamba agalo gaggala siba Arsenal yokka tuba kwa Arsenal wateekako mmeka zonna bazitutte gumanya kuva aji bankubye kuli ano swala okugasa bankubye akawunti nkalu yonna era nva kubira Frank antambira mpoze emitwalo 5 ez'amafuta kuba ngenda tutambula zonna bazikubye naye senga tebankubye naye sandizeemu kusiba paka December international break yeba ku mawodi ya weeks 2 Jukande sisiba mipira jansi ate nje muri zala mu tugenda kuba mu kiwubalo ati tulaa ku mipira olwo tugenda basa zi interview tuna kunonya content kati abantu kubanga nenga aji bankubye milioni zange nkaaga zagenze obo byegano boti bagamba olimba buyonza ati lokulabayo bankubye nkaaga ni sente osiba nyingi kati amalo kati zonna kuva Friday nkaago manyiti nnonjo ya muntu ne bazikubye kati ngamba manyiti njo ya muntu asibana waliwo nakakomera kasiba ko ngamba kankola apiru baba anse kudde kana kute Crystal Palace musiru yasinga mwangala mu college yaddo kwanu naja Crystal Palace mwangala mu college ne gugwanga bwe yatandise mane aji manyi mpira no musujja mu luto mpulira omusujja kati Newcastle bulijjo yo yewagira ki ku bantu omusiru oyo bulijjo yewaga ku bantu omusiru oyo ne kalubirira bulyo nejja mu Champions League nekuba olwatuuse wano era baana bange buli gwanza live gwejeje nyimye bigambanga baganda bana aida tabanga omwana ateka receipt ku Newcastle bagenda kusiba emipiira abana tebasiba bano genda kuligasa ya tata ngenda balekera nze kala katwemba nfudde nga boogera baka omugenzi alesebwa ati kanange bajja kwogera nga nfudde n'emirimu gy'okoze alese account ya Bet Power alina account mu Ababet alina account mu Fortbet alese account mu Champion Bet alina account mu Sportbet naye baagigalawo kuba Sportbet yava mu Uganda bavubuka mmwe kimono tabawabya so aji nine nakwera wamazaala muze mugomuze siri musanyufu nnyo naye alhamdulillah mukama bwe yageze naye kasamwe wazijja era azitutte muntu okutwa nyini kakoma baba yaze n'akawo mukono nakati kati nkyegendereza aji bwe bagenda mu break bankuba ogera n'okuŋŋaza eno ozireka ate nozireka ku akawunti ya beti ekifo ky'okugamba nti buno obukadde obuzza atano kasooke mbukolemu kino ate obuleka kuli kati nsazeewo kasa international break eggwa ntuddamu siba emipiira kasita manji ezo ze bankubye nkaaga ansooka betting muleka paka mwaka gujja tosobola nze ne watayi muze esetinga nze bwenkyo bwenkola kati nga kukkiriza kati walwala beti
Kati bankubye nnyo mbadde sikisuubira ekivulu kituusa 29 seze ekivulu bazikubye wangi abaguze emmeza emmeza sente z'emmeza emmeza 12 bazikubye emmeza kunabaako ebyokulya n'ebyokunywa tebenkalu emmeza 12 bazitutte nga tukola apiru ya Madrid ne bakulaga omutima Allahumma salli naye omuyindi mulimu weekend emunyumira ne weekend eno yamunyumidde nnyo yeyagala bweyagazi nze nebasenga mpawa mu keekiro kyokka ekisinza okunnuma ye asuubiza simani maama Jaiden amanyi amanyi okukwatamu akwata omuyindi asiba omuyindi mubeeromo mu nju nga buli omu ffenna baatukubye nga buli otabuuza mu ekisinga okunnuma naye nasuubiza okugulya omwana wange ekimotoka kya $2,000,000 kankigule ku mmande nga sente zange zino zisooke zikola amagoba kati nziraka omukazi wange by the way dakika shoot I ordered for it bakireeta leero nembulya ennaku ng'enyuma ntunulira mutabani wange atagala avuga kimotoka kyokka nga omuyindi yaguze piripiri bagulamu kamulali bagula piripiri sente zange omuyindi yaziguseemu piripiri ne lwaki abayindi baagala nnyo n'abawalabu baagala nnyo kamulali abayambako kuba kamulali anywesa amazzi nze bagamba ate bakinyinyonyola bulala omusonga z'omu kisenge bakekkereza anti kakati bw'olya kamulali onywa amazzi mangi tolya nnyo akamera olya bwe kati ogenda ne weepakira liita y'amazzi bwe baakibala bwe batyo olya emmere entono kyandiba n'osinga kunywa eriyodi kati akamere bafumba katono ne basooka bakalunga kamulali nga mukambo buli oluteekayo egiraasi y'amazzi buli mumiro egiraasi y'amazzi bali kusaayo tuyinza gaa nti emmere temmaze Aji tuba tuli awo weekend munnaye mbala abiraba Olivia Lutaya bamuzayo mukomera tebamutadde Olivia Lutaya tebannamuta video akyaliyo neewunya bwewunya siganye saagala abantu bakole fujjo ku basirikale naye kati bategedde batya nti abantu 6 bonna bajja ne bakuba abasirikale bana bagwako kirindi waliwo ebintu kwegamba siganye ebintu bikolebwa nga bifune bakole ku bifaanagana ebiramu naye waliwo ekintu nga kyabulimba naye nga kifaanaganamu ekituufu kiringa ekituufu kyabulimba naye tuyinza kukola nga kyabulimba ddala abantu 6 ne bakuba abantu 4 sebandizirisa oba okufa akikoka ebyokulala tekanava okuwa statement yonna kagambe mbu tewali ne tulaba abayina enkoni wano essanga nekiruhula weeyo nga babadde emijozi gya NRM tewali gwe bakwata n'omu abo bayina layisinsi y'okukuba nindabawo omusirikale eyakutte emmundu n'agikuba katana kakati kyembuuza manyi amateeka sigamanyi bulungi omusirikale bo bakkirizibwa okukuba nga bw'olabye mu Uganda constitution bwe kiri mu Uganda mbuuza mu constitution bo bakkirizibwa okukuba fe abantu ba bulijjo tetukuba naye omusirikale bwakusanga akubanga bwayagala balinga beedimansa b'amasomero kati fe tuli baana wakwitira mu kirasi yukamu kati naffe tuli baana b'abasirikale betubasanga batukubamu nikati eno nsi ki nsi ki erimu abamu bakkirizibwa okukuba abamu batuuze ku balala ndowooza basukuluma omulala n'owulira nga yogerangaga nti eno Bobi Wine anonayo ki tabulabe kati ate abali eno bo nga beeri Bobi Wine akima kyeno kakati nabana abali eno bagende bakampayiningira eri kireza bali mu kutu naye omuntu abawogera ekyo ndabanga bali mu kuzuukusa abaganda nti mulina kulonda wammwe gwe ate bw'otandika okuga nti eno onona ki kati nze ng'omuganda wa wano nange njaganya kanondo owange kati oba onteekamu ki kwega ebintu by'amawanga si birungi banna kyemugaa buli muntu alonda owuwe era kyakubiri ng'ovudde ne ku mukulembeze w'eggwanga osiga ki ku babaka ba palamenti nga ba western nga beesimbyewo eno nga gwe oli mugaa Bobi Wine nti onona ki ewaffe
Kyokanga waliwo abali ku local councils banji ba mayor bakyani ba 5 ababaka nga bali mu Buganda mu besimbi naye nga bazaalwa eri era n'amanya bayina geeri n'olulimi luserera bulungi kakati gwe ate oli muganti Bobi Wine anona kyewaffe kakati kyoyogera kyongera kwenyale mu buwanguzi oba kiri mu bakosa kiba kigikosa kakati mulimu okutegeera okutategeerekeka naye nga nze kyeŋŋamba gavumenti n'abakuuma ddembe eyo enkola gye bakolamu ebintu byonna biraba e Rwanda byayisa bubi ensi eyo ebintu by'amawanga baleke kubiteeka mu Uganda kuba buli okola ekintu ekyo kiraga bulazi nti waliwo okusosola mu mawanga. Oba should we say baba majagamba ba individuals bantu sekinnoomu baka twalabyeko twalaba abantu bakinnoomu abakola ki be bakola we batyo abasirikale mboli jagamba kinnoomu ani gwe batutte mu kakiiko akakwasisa empisa mu majoba mu poliisi sinalabayo anti kakati kinnoomu bamutwala mu kakiiko ne bw'olaga n'omwogezi wa poliisi n'owulya nga kyayogeraga nti basoomozezza abasirikale kitegeeza kiwagirwa. Ojjukira wiiki bbiri mabega ayitanga ekipande kya Bobi Wine Embale omusirikale bakikwata n'akiyuzayo n'amaanyi amayitirivu amangi nnyo nakupanya si mu bbanga ennaku bbiri emabega baakutte abajeefanya President Museveni ne bateekebwa mu mbuga z'amateeka bo baasibiddwa era nga kikyamu saagala ayoza kipande kiba tekiina kye kikoze bw'oba toyagala mulonda muleke naye tokikola ki tokiyuza tekiina kye kikoze kati waliwo n'enkola endala gye ndaba Mwami Museveni wana kubalaalo ba wanaakyala ebipande by'opposition byonna biwanulwayo simanyi oba bimuwunyirira babijjayo kati gende Munyonya walabika agenda kubaawo ko babijjayo byonna wawona Munyonya okwetoola wonna toyinza kulabawo n'eki n'ekimu enkola si ntuufu. Mwami Museveni akimanyi bulungi nti waliwo abamuvuganya era akimanyi kyekimutambuza mu laris akonvinsinga bali abamatize anoonya kalulu era singa tewali wa muvuganya nga akimanyi bwato teyandigenze kukola kampeyini. Nze ndaba nge wali kabampani nga nayo batakimanyi oba Museveni tayimanyi bana abantu bana abamukyawansi nnyo takimanyi ekimbuno gendo gyo ebipande nzija ekyo kyabana abantu ate abeewansi ennyo ku ye bo balowooza mbu bw'okola bw'otyo kiba kirungi nnyo. Mbategeeza nti ekikubisa Mwami Museveni campaign akimanyi nti wali abamuvuganya akkirize bamuvuganya era amanyi mulesi bali munana kitegeera bulungi akimanyi tuli munana era singa takimanyi bwatyo singa takuba campaign negwe ekikugisa ebipande nti pulezidenti ajja mb'oli mumulowoozesa nti tewali amuvuganya kwegamba ndabaga kibalowooza nti kyabaategeera bwatyo ekyo kikyamu. Siwagira muntu yenna ajjayo kipande ku side eno ate nno bali abajjayo ebya Mwami Museveni bawagizi bana abato abali ku mutendero gwa wansi ennyo ate abajja ebya opposition ate bo bakulembeze balina n'obuyinza. Nalaba omusajja omusirikale n'ogamba omuntu ono bamuwa n'emmundu ng'okutegeera kwe kukoma wano no emmundu eyo kintu kinene kitta nomanyi okuwa emmundu ng'okutegeerako bwe kutyo toba tekiba kyabulabe kubanga omuntu okuwa emmundu ng'olina n'amayinja kuno nsuubira nti olina okutegeera okusinga ku kwabala ne training gy'olina naye kati nobeera ng'okulowooza ku kwekwo aji nga tunnaba kunenya bano ababadde ekirugula nayo neyagambye Bobi Wine akimye ekyeno naffe tweggwemu tooki nga ffe Abaganda for example ono omusajja Mukiibi afuuse wa mu campaign zino Muganda munnaffe ani yaga nti buli alina erinnya ly'Ekiganda Muganda ekyembadde mmanyi wano Lubaga waliwo omuyindi bamuyita Singi Katongole kakati gwe oli akatongole ngo Abaganda lwaki mwogera bwemu lwaki mukoze era katongolera wante anti kyendi mukulaga lekerawo okulowooza nti bolaba erinnya ery'Ekiganda wano abeera Muganda era gwe wamunoonyerezaako nga bamuzaalawo abagambye Butambala nabye comment we Butambala tata ye Butambala leka tuvumaganya bwo wale kobera mu comment ezo jebbi mpaku kobera Butambala kwa data kobera ku simu yo ayo yaliwa yiriza ati Butambala ka Mustafa Butambala CFS bebo
omwana agambye mukibe omusirikale we Butambala taata ye Muzaisa Makula si we Butambala Butambala si efa kimanyi kitoke ejja kubikulawo kankulage mu e Butambala waffe tekisoboka nga tebiraga ati tekuli data soke we Butambala aji nda bikulaga no birabe nga yakola ebyo nga we Butambala ogenda kuchenza kubanga nyomumanyi omumanyi bantu bemmanyisi bebo aji walabika omumanyi nga tebijja ate nabyo njagala aji nkulaga okkirize uyenjogera bituufu nga we Butambala omwana yamuwaddeko bwino nga yagenda akola bwatyo banna 29 numba tuli ku Kevin ekisasaawo neno n'olubuto bannayo kintu kulya olubuto lukozesezza abantu ebintu abatayalidde guba mulimu anti omulimu oba ogayagala kulya ate omulimu tebakusasula pini nga nteeka mu nkyamu aji naye kati abantu babanjula emirimu gyabwe gye bakola ku mikolo dokita gundi ayimukeo yakolera Mulago atubuuzeeko omulamuzi kakati mwami Mukiibi bamwanjula batya tulina wano afande Mukiibi akuba abantu tebakisaako ekyo ate lwaki mukisaawo nga gwe mulimu ekyo aji tebakisaako mbutuufu wali kati nze nyina ddiini nyingi mu mutima nze waliwo byontuma asobola bikola anti nze sente tezinkoza kintu kikyamu kati gwe aji mutima gwajjula eddiini nze sente tezinkoza ebyo nkubuulira waliwo sente wetakutuusa nze nankoze obubi mba saagala ayisibwe bubi mba njagala ategeere butegeezi ankoze obubi mba njagala ayisibwe bubi nze akoze obubi ankoze obubi mba njagala ategeere butegeezi nze aji ndi wa ttima njagala nkulaga aji comment eyo tuno tutuuseewo Mukiibi si oyo niye muduumizi waawe watuufu akolera poliisi anti muduumizi waawe baba ne regions akolera Embale ne Isingiro newa comment eyo eriwa mwana yamuwandiise wano Mukiibi tayinza wawe Butambala nno Butambala bage Butambala leo oddeyo omuntu avaayo nga mubi Butambala yeffe kuno no babatambadde je binonya comment eno weeri najirabye nze Butambala tulibala olana abeeni alema abave Butambala botuni ya Haji Kigongo era wanja we Butambala wali mu bulo era labanga wanja ulo kubala ate simanyi toloza tayina ye buyinza wali oddeyo ndi atunkane gundi kati Butambala yeffe bebo anange omwana awandiisa amannya ge Mukiibi kankwesimu okebere Mukiibi ate ko yise ekyazanga ate ko bango yise ekyazanga eri anange comment eyo gye byeriwa kweno video ya Mukiibi omwana atadde amanya ga taata we oba yawaayiriza ntawaayiriza amumanyi ayina taata we ayina taata we taata ye gyali naye erabiraba ng'akyali mulamu ane comment embuzi taata akyali mulamu bulungi nnyo ye mwami Serunjogi mwami Serunjogi buulirira omwana babuulirira omukulu tu omwana akula ewaka kati bwe balaba ebintu bino kati nga Buchaman twamukoze ku interview Buchaman bwamutwala mu NRM yakafunayo emitwalo alimba bwe yatugambye tebamuguliye emmotoka atanya mmotoka Buchaman ate mukazi we simanyi nabala banga baguvuga kapajero kasooti kaika kali kaabwe yafuna emitwalo ameka 5 ge bamuwa ne bamusuubiza ate omusala gwe gwa mmeka 2 milioni 2 anti zazifuna omwaka we bukadde 24 Buchaman ate atugamba ki zimala aji zimala abasomesa bafuna mmeka Buchaman yasoma ki aji no dokita afuna sente mmeka we Mulago kwegendo nonyereze emisaala kati Buchaman wa buli mwezi afuna 2 ye yasoma ki bantu balina masters bafuna emitwalo 8 afuna 2 tagenda na kumulimu abeera atudde waka ezombi presidential advisor zimala nungi nanyo sikulimba basomesa bafuna mmeka nga balina ne diguli
Amaje kale kavuna mmeka kale agende mmaje. Buchaman. Bwe banga wali omusalo omulungi. Sente bamuwa nyingi. Basirikale basiba bawese mundu ne bafuna emitwalo oba 5 oba 6. Haji president omusajja bamutira kali ya bamusubiza ebintu bingi. Kali ye yaki. Buchaman taktukabirira. Buchaman milioni 2 nyingi. Poza agala bazisaleko. Kubisala ja government ngoma y'omuntu afuna milioni 2. Kindo obuzenti ba dokita bako ya malwayo ga government bammeka. Wanye bitabu byaba yabikula n'emyaka gye yamala ku ssomero. Nakola sanse zinzi. Gokujabuzi wali ekatwe n'okuba saluti. N'omugoboti. Ne bakuwaka milioni 2 mutawana. Tezimumala. Zimala. Ne mu campaign tebamuyise. Omusala tegujja ogwe 2. Gujja. Atuleeka. Nze siraba kyagamba. Ali musajja munnaffe. Kyayita munze enkiwulira. Omanyi omuntu ssente ezo ng'azifuna mu lenti ozize. Omanyi ssente z'abayateeka mu lenti ozize ziva mu milioni 2. Ogula ploti n'okugizimba enju eyo. Basoke bakuwe milioni 2 buli mwezi. Kati Buchaman ekyo yakimala. Lenti ozize zivaamu milioni 2 omwezi. Omwezi. Omanyi ssente zoba wateekamu. Ntono. Kati gokujja obuzebaga gwe tukuwa 2. Ate nga toli bizo obeeraka. Tebagana kukola mirimu mirala. Akole n'emirala. Waliwo naku lwe babeera nga bamwetaaga. Haji nabereka naawe. Ayinayo naku loga nti ali bize bamuyise. Buchaman. Afuna nfune. Zaabuwa. Buchaman tabaako bize bamuyise. Ate ali bize. Akole emirimu gy'eggwanga. Bwe yagambye nti ali bize. Nti agenze kutwala magezi. Agatwala ddi. Kati akole ebirala. Nga zino we zijja. Akole bye yali akola. Waliwo ekivulo yali agenda nti agenda gindi baga nti ate tojja genda bakwetaaga mu office. Naye tebakyamubuukinga kubanga yava ku side y'abantu. Abenyalemu tebalina abantu ate be bawangula kireza be bangi. Ayimbira abenyalemu. Kujja ekyo kyayogera agakulabisa nti tebafuna bululu babubbi. Gwa ate be bangi be bawangula. Kati ate no side yeno basahaba ani singa be batafuna bantu. Kubanga be batono. Ekisanje ekiwedde tebaga nti bakiwangula. Si be bangi. Muzayi bamubana bululu milioni 2. Naye musajja. Ekira kireza Bobo Wine yafuneemu. Kati emu gy'ogamba nti abe side eno gye bayimbira n'enafu yabali. No banyawandiikira muzayi ebintu ebyo. Abyewandiikira. Mubanzi ba milioni 2. Babimuwandiikira. Ne kati oyinza okunga nti mmwe muwangula, mmwe bangi. Ayi noga kaliyayo yafa. Kakati okujja ng'ogamba nti abenyalemu bonna balokole na batabuliki tebayingira ndongo. Ate nga bakiyingira. Kyabagamba nti bo baddiini yabajjula tebayingira ki? Ndongo. Ne abajingira be bawangula. Kakati be bawangula nga be bangi ate kaliyayo egwetya. Nze nda muganda wange Buchaman emilioni 2 nnungi. Ate oli serious. Nenda nja kubuuza ezo sente mbi. Ajiziba sente mbi. Ate embizi tyanga tolina mulimu gukufuula bize. Nga bakuwampe gwe batandika okuwa omwezi nga bakwebinga tebagana kola bibyo. Kuba talina kyakola. Muwabuzi wa mukulembeze. Ya kale gwe mubuuza amazeeko emyaka kati yamuwabula ki? Era ddi lwe baamuyitangazze kuwabula n'asiibayo. Kwegana aba bize kolo. Natagenda kuyimba mbivu. Ne bagamba kolo. Nanti gwe. Chiyika chitiribita. Yerongo. Ngonyiridde. Lerongo oli smart. You're smart. Wasuze kwawe. Jangwanya obuze kwaji. Aje abuza mbwa asuze kwawe. Nasisula kwawe. Assalamu alaikum. Msama ene nyuma jemye wasuze kwawe. Nedda nasuze waka. Aka wasuze kwawe. Aweje. Honorable. Nkwateko. Aka wasuze kwawe honorable. Nedda sasuze kwawe. Nze sula waka. Olaba atagamba chechi ate agamba tisije yasu. Nedda awe meaning just the waka, right? Sembera nsula waka ulikase. Ngabira wagusambidde kwawe. Wakutantu wakanye ngagusambidde kwawe. No. Tubadde. Ajolyo. Linye sanyi wakedde funa kumanya kawasuze n'omuntu. Nene abahaji olotamanye bulungi, right? Amagomanyi bulungi. Ever smiling. Kituufu. Awe yakwatira abantu ku TV ya program oluyimba lwa. Namulindo aba happy. Aba happy. Nalyo kakuba ku gravity okufa obufi. Yakubanga ku program ye ngasinga kuba gravity.
Nyimba zisinga omunyumira. Akaliwo ensonga namulindi akubanga gravity okufa obufi. Kakati yakole Lwaki akubanga gravity okufa obufi? Nkyaza mu kantu season y'okubeta mu kantu jako. Twogere ku bintu ebyo. Bwengani. Abantu babuuza mu comment section. Mahaji. Obwalo obulaba. Omugezigezi. Omanyi nti nno inginiya. Tegusula. Gwe no mbuze nti oli inginiya. Really? Yaga yafuna ba inginiya ku myaka 14. Mbu yazimba nga Butandala ekasubi. Mbu yanga bamuyita inginiya Tegu. Kata mulengere ali mu kusoma birimbo. Mulaawo ali akantu kasoma. Kata mulaawo akantu kasoma ako. Asoma birimbo byagenda okulimba abantu. Inginiya. Ogamba cha inginiya Tegu. Naye nakiriza. Waliwo yangamba. Mu Uganda abantu akyasiza okulimba bali. Kazibwe kapo. Ngenda kola ekivuru jangu. Ngenda kola ekivuru mu December kula Bonita. Nga kyabalimba. Aji kazibwe kapo. Tegusuulwa. Uncle Eddie Sendi Muzeyi Magala. Tubase ku sete. Ate yalimbya myaka gya 6 Muzeyi Magala alimba. Muzeyi Magala mamvira buli kintu amanye nakuzomezero ekyaliwo n'essaawa n'obusekiti. Muzeyi Magala alimba. Kuna essaawa 7 eddakiika 2 banya n'obutikitiki 6 gundi n'afa. Era nnonya ba sponsor tukole ekivuru ekyo. Olugenda kola ki? Baji balimba abantu. Nedda ati tujja. Ne kati nze nnimba. Nedda. Ngotoza akkiriza mbu olimba. Nefa abalaba kimanyi olimba. Abantu bateekawo ekintu mbutulimba. Nedda because I don't know. What? Atonyo tebaliwo. Sokoleke kana kabozi kaddala bakatuufu. Wanange kakyambuzaabuza. Owaye gwavuga. Tewala byenga mamulina yakogera ko yandize na yogano. Nabudu yaze nakwogerako. Abudu Nyugunya. Abudu Mulasi. Yakoze interview. Ewa. Namulene Simon nga ali mukogera kabozi. Eriya tofena twaliko. Munanga toti twas just take us. Nze bintu mbirambikanga bwe katono badde munyumiza nte Simon nga zaakajja. Ng'omukolo oba mbaga bagamba webyuma soko jikewe maruwa agenda okogera ku Simono nawo. Okirabye Haji. Haji okirabye? Enkofira ndikujja. Ndozo abantu tebamanya bintu. Haji okirabye? Abantu tebamanya bintu. Haji okirabye? Kati gomanyi nti eggaali nga zaakajja. Eggaali. Bicycle. Zabeerako ez'amaanyi ku byalo. Ngero omuntu bamulinda yagenze Kampala gula ggaali. Asanga ekyali wakati kuŋŋaanyi. N'avuga mu ko ng'ayingira olujja. Endulu akalulu n'obugalo. Kati mwebwe mwabira nkubuulira. N'agireta laale. Emyaka 27 gye mmaze ku nsi Haji ondabizza ebintu. Eggaali nga abantu bamulinda ne bagamba mwami wawali. Yagenze gula ggaali. Tumulinda musanyukira kali Kampala yagenze kunona ggaali. Naga Mungu amusaasidde bannange. Edda ggaali yali y'amaanyi. Wamalanga a week says ng'osaba eggaali nga nyini wamutegeeza nti ngenda nga nnya. Njazika ku ggaali yo. Yanaga nti kale. N'omugamba nkeera nnyo njala kusula nayo. Naga ne ku 11 nkoko nanja kubampulira. So nga tamaga gikuwa bagibbirewo. Ogikima uwe adonyo keera. Ati nombulya n'obudde bwodda. Kakutanda isukemu. Mwe bintu mulabe ebintu. Nacha Museveni wagambira Akenzo yagambira nti Museveni akulakulanyize eggwanga yaleta mineral resources. Ebintu tebina ku ebintu buli obudde bwogera ebisera byogera. Ekintu ne bwe bensi terika afuga buli ebbanga liyita ulikyuka wabawe bijja. Automatically. Sigobo birese. Ya birese ne Kenya ne. Kenza webza naga kati poloti ye munyonyo ya bei. Mwanti owulya. Poloti ekizirinyisa. Mwami ke muto wange kyatamanyi. Leta iza kyogera. Yakyogera. Atu poloti ekizirinyisa. Yebbi twakiraba. Mbyogera sibya. Population ife twasomeranga Uganda erimu abantu obukadde 12. Somesa anko. Okiwuliriza? Bwali obukadde 12 na bubiri. Kati tuli obukadde bugenda mu 5. Kati gwe ate fena Uganda tegaziwa. Engabo yali. Fena tulina gendo. Nakati bwekyali. Kakati kyekirinyisa ettaka. Nti fena tulina kubeera omwe abantu beeyongera buki? Bweyongeza. Bungi. Fena tulina kubeera mu kiteeze ettaka lirinnya ebbeeyi.
Kozi kizisika si buli mtumbu alirina kati price erinya waggulu. Kubanga fena buli abazaali babagala ku ttaka lino kwetuli buli omu kwagenda okufuna. Ekyali fulanga eri ebbeeyi entono luli ng'abantu batono. So aleme kiwanyira mu mbo ya achievement ya President Museveni. Tekiriyo. Tekiriyo kujonga yatulagira okuzaala. Yaga muzaale mwale. Kyo si yakyogere yali Bayibuli na Qur'ani. Bwe bayogera. Ebiri biwandiike biri mu kitabo kitukuvu. Yaliwo nga bakyo. Oyamuteeka mu bawandiika. Si Museveni. Ate yakyogera. Muzaale mwale ekyo kigambo kiri mu bitabo bitukuvu sebo. Aji wavadde e Butambala. E Butambala navayo mwaka gwa 1999. 98. Nenyingira wano. Ye 98. 98 baali banza. 97 nali site kuba basudde okufa. Nali mbeera Nateete. Ngoli mwana mtu wasomere no bali wera ali okuze. Nze misomo nali nagivaamu eje emyaka 97. Nga nyizaddeyo n'omwana. First born wange nali muzadde. Anti ffe taata yayine mwanyi twabbangayo tumwanyi nga bakazi batwagala nnyo. Pesa haji mvubuka wali wa amaanyi. Nga tubamu n'akasente mu nsawo. Nze nagenda okusoma P7. P6 nga nyine eggaali. Bagiyitanga Duke. Haji oli muganda. Nga nagigula nkadde. Era nga ku ssomero mpakinga eggaali nga Mansita tebazirina. Nga go parking eggaali. Nze na parkinga nga w'eggaali ne Mansita. Gaali za fezi nga ze ziba ku ssomero. Kati nali wa kusaaga. Haji wali mugagga. Kakati olwo nesizaala mwana. Ya unesizaala mwana. Walino muzaala. Walino muzaala. Abantu abasinga ekyabazaazaleeti era enfuna yali ntono. Ate nga babakkiriza. Toza nabo. Nga nabo bati bakkiriza okakana nga azaalidde kwa 3 bakazi tebakkiriza. Muzo ya azaala mwana. 97 kati jimyaka kya 28. Ozimbe olumbye ekibu oli mu kibuga. Kabaroze kola. Anti olwo nali nzadde nga mbeera wa taata awo nazimba akayumba. Wakakwokekaawo. Ejjajja taata ndwali tulima n'angamba nti owa yampitanga yisa konze wange. Kati pulaani ye eriki? Konze taata ate pulaani etya. Yaba sitegedde bulungi n'angamba omusajja yina bw'akula atambulamu ne mmanyi onangobye. Yagamba omusajja yina bw'akula atambulamu. Mu nnaku ezi nali site. Nenyingira ekibuga najja moloka yansereko. Naye nga simanyi gye ndala nga simanyi muntu n'ogwe Kampala. Aje olimba. Nga nyina akaveera kange nenyingira e Kampala. Nga toyina wa Uganda e Kampala. Nsooka nemeramu mu mmotoka ne banga tutikka baddayo. Ate yasaabalaga nti sina gye ndaga n'entambula kwe kugwa ku budala Gayi mutani wa Kasule nga akima mazzi mu paaka. Yali we Butambala. We waffe ku kyalo e Bukesa yantwale uwe. Okuva olwo ndi Kampala kuno. Nakutwala iwe nga mnenzize. Okuva olwo Kampala sivangako. Nalemwako Kampala nga tukyakayina omukazi wange. Kwale nale kampasizza. Mu kyalo. Kati omukyala bamulekerani. Naddukayo nga mulese waka. Nanumba mu kibuga nga wayise omwaka gumu. Netutawaana nnyo namutawaanya nnyo ng'ayomboka mala nanjo kya ku kidomola. Baako kidomola? Nanti yayombanga ajjukira olwo nga nkola mu takisi ndi kondakita ku lw'Emitiyana. Waliko kondakita aje? Wano abagenda. Ewaffe Emityana awo nga wozigirira awo? Nva Nateete. Kali najjanga nkooye kati okuyombako omukazi nenkumanyira nga ayomba neebase. Nga tomuddamu. Nakoleza akataasa n'antonyeza mu mugongo. Twazuuka n'okuba emirango mu. Nawunzika ate ekibuga kinnemye nenziruka nenzirayo ewa taata mu kyalo. Nemugo omukazi alina kunzita naye kansulenga mu kisenge ekyo n'antera akafalisaawo wansi waalinnye ebigere. Taata? Kati abadongo ne bajja mu kyalo n'ennyingira endongo. Era omukazi eyamponya ate okuva mu kondakita okuyingira endongo. Ate waakusindika mu ndongo. Kati obasinga ndi gayidi. Naye kati senga onya takisi zo nga nnyingi. Wawaayi waliwo ne bennalekayo tebazirina.
Bya Katonda bizi. Be waleka mbwa konja kita. Nabota bamu tebazina kati zo. Kati obali nga badongo bazze ku kyalo bani abajja. Bazizi. Azizi. Andi zazizi yasoko okunkubirako ku ndongo bwati. Mwaka gwa 9 mu. Twogere bitawo ne bawakana. Ajogamba Azizi. Nga ntandiko omuntu yasoko okusuna mba tirititi. Nyimbemu yali Azizi. Era nga yandagirira. Nanga toyimba boti okola boti. Banange. Abantu banyo okunvuma nga yagwe Shalom kicho. Nesigama nti yali asinga obukulu. Azizi yali muto nnyo. Era endongo yagikubiranga mu kapale kampi. Ngakubirani. Ekibiina bakiyita amakuge gita singers. Azizi yakulanga bakadonkamu. Ngata makuge gita singers. Kyali mu bana. Bamanyi. Azizi endongo agiruddemu. Kuba obudde obonze ndasanga badokita tyabo bavuddemu mu kibiina ekyo. Kimakuge. Mukyala Sanyu. Mukyala Sebatonde emwe yava. Ninga Azizi yawe endongo yali agirina. Yakwegiriza mbusu na bwoti. Kali kato. Jukira aliwa acrobatic. Ngayita mu mpanka kye kyamutwaza mu kibiina ekyo. Nayiga endongo bali bana bakukuba nga bayita mu mpanka bakuba sama. Era yasokanga kuba sama ku stage nga gwe mulimo omukulu. Anga yakubira kwenye kafeero. Awo ngavudde mu makuge bwe yavayo yagenda wa kafeero. Kati bazze ku kyalo. Kati wali wayimba ko ajingo oli muto. We nali nsole natete waliwo abayimbire wa Sebata. Kasasa. Disani. Nga bayimbira wa Sebata kakati nga tusula ku nyumba ozezimu. Kati nembe egomba nengenda nga njiga. Chovane wayimba kadongo. Era bwe nagenda mu kyalo bwe bansangayo bamakuge gita singa zabo Azizi. Nabagamba ndi muyimbi. Nenga toyimba ngana. Nenga akayimba kange nkayina mutwe. Waina wakayimba? Yembozi tewajiwulirako. Wajiwanyo jya tuwameka kusente tushaza abantu nga mujja tujja funa ndako. Kati bangamba gojjo okusookawo. Allah. Toy performing anko wantu wonna. Toyimba anko wantu wonna. Nenzirayo nenkuba empala akakindo. Nojisibira munombo oti moyo. Ate obwo obudde ng'empala nti wano ogisiba ne banga oluwombo nga yeefunyafunya bwe ng'ogisiba wano wonna ne yeefunyafunya ng'olinga asibye oluwombo eno wansi nene akawato okatuzo omuziki lwaki abikola ye weeba ne yeefunyafunya bwe nga bagamba osibye luwombo mulimu nva nga gw'olimu ogikubye okubye olukindo baŋŋambye goddawo akakindo jukira tuli ku kyalo waffe gye bazze olwayingira sseje endulu n'ebwatuka baali bakumanyi. Omwana wo kyalo. Jukira ku kyalo tebafaayo boyimba biki. Oli waabwe. Sente bazinfuyo bangamba omulimu tugukuwadde. Bo balooza bafunye muyimbi w'amaanyi. Okawuliddeako Jebbi yabaanyiriza ku kyalo yayimbira ku kyalo. Omwana waffe Isa. Basimba layini okunfuuwa binusu. Ne bagamba tufunye omuyimbi abangamba encakeera. Tugende wala. Kati wakuba kayimba ki? Baaluyitanga byanfuna. Nga lugenda lukyabye. Sikyabijjuki. Talo likodinga. Nga lubi nnyo. Negwe mazanya n'ensi. Nze kugambye eggaali twapakinga ngaba. Gwe ne HM. Nga twali musomesa agiyina. Kati bagamba tugende wano enjakira tugende ewalala. Ne batakumanyi. Nga byakyuseemu nga tebakyangoba. Ogoti oli nyabo stage ewalala. Oyina sente zigula akafaliso konze ningenda ngamba taata mpaya bangayo omufaliso. Jukira byote bya byakusula mu lodge. Musula ye muyimbidde. Baba wa kiyumba kifulukwa ne mwalo obufaliso bwamu. Ne mwebaka. Nyini kyo ne mumuyingiza n'alaba endongo. Yena abaye okusula. Kiki wagamba mbwe twagira nga wali lwaki ovulaba nze mbasi nasuka mayiro nkaaga sisulayo nsula wange webbanga lyange lyonna nasula mu biyumbayumba ebyo bifulukwa kati mbasi nasuka mayiro nkaaga toyinza kuŋŋamba nti ogivuga n'okomawo ewaka ne neebaka olunaku olwaddako yimba nga teryakufuuwa naye ng'omulimu ngumaze gundi mu 5 kati opulaninga owandikawo ku nnyimba endala. Naziwandiika era kati anti okumanya okuyimba sikwakuzaana endongo sigenda jinja 99 okufulumyayo kayimba ne bakamanya yali 2 mu 6
akayimba kange tebategerako bakayita beeping naye nge mabegaawo mweje emyaka awo mu 2001 nafulumyayo alubamu bagiyita ekitu abasajja ekituguza abakazi nagifulumiza mukase netatunda abasajja nje bagamba nyo bagula abakazi abasajja ekituguza abakazi tubeera twewala kukulwa kubanga bwogula omukazi obeera kusuwa ddiru kakati nga nnyimba bya kisiru nali mpemula kyova agamba okwemula tekuyamba muyimbi maama wange mukataata wange omuto ye yakungobako mala okufulumayo katepu kalimu ebigambo ebirumira ebyokuwemula mukyalo waliyo olumbe ewajjajja nyingirawo omuyimbi sanga eddowa egenda kutandikawo ssaawa 3 maama yannengereri nga mpete ekidaala tojja kutononera baana genda umanya abakazi mu bantu nenswala nnyo mmere nagirira mu bitooke saddamu kuwemula nenterera mu layini kanyo kati kankiveeko ekyokuwemula maama wange oyo mwagalanye ye yamponya nali nkutte ekkubo ddala jjukira okuwemula kukubya enduulu bakuba enduulu nga ze ku stage kati enduulu abantu abo abantu bajagala nnyo notomanya nti oli mukuwaba enduulu ebwatuka muntu yibuntu wawe muddo inzo mmwepangako ninga baba tebakuba nti basanyuse baba kwewuunya lwaki gwawemula wane bujjamu empali bawemula lebo giteka ku kibegabega enduulu gyofuna walwaji ayinza okwenkana kati ngoga nakoze ebyamagero ofulumiza alubamu yenya emyaka myaka nga 6-7 oyimba tebabiwulira nafulumya byebawulya mu 2006 ku beeping kyova weyogeza obwomu ng'oli mu kkubo omuzibu omulala kizibu nayo kimanya olongeno ngimazemu emyaka 7 kakayimba ko ali personal experience yo ebintu byantabuseeko abange bakapolo kekaza naye siri fit nalina omuwala bamuyita Lydia yafa bambi nga tufuna omusala gwa 10 years ye yali dancers ennyimba yimba mu kibiina kyekimu mu dahomies fena tufuna 10 mmeka 3 naye ng'omusala gwaffe yagujjayo akakaaga kafa akawamu yamanyi oba nnaalya mwali mweyagala era wafunira muntu ali mutuba yandongo nga nsema bannaalya basiirye naye nga ntawanya sibadde n'ekikumi zonna zitwala nga mbonyabonyanga bwemanya abawala babaagala mbeera laba nze era siinaaki tolinawo ssente lumwambulako twali katanaabirwa yewa eno ku Hoima Road munoonya simulaba lwaggulo nengenda ninyo omufene gwali ku kyalo nga muwanvu guli mu tawuni wakati nentangaaza ettawuni oli serious haji nga balina love nentangaaza ettawuni ngenda nga ayingirewo nvuuka bamuyita Loni bambi naye baamuttireyo omukono abatemu baamutta ngenda ayingirewo walo nenja nenkonkona kubanga omufene gwali muwanvu ng'ettawuni yonna oba ogiraba gituuzizza ku ttaka abakulaba ng'oli nnyo omuti mamulowooza mbunna ab'ebitangaaza naffe tubiina ebyaffe ebyamagezi maganda wali nnyo omuti bw'oti ettawuni yonna neegwa ku ttaka kandabiridiyo ono ogenda okulengera yesogga ewa Loni nenzika nennumba naye munne okumanya era banne bobeera nga oli mutaata oli mwavu nakonkona era baagaana okuggulawo n'owulira enjulu ng'eraya nga ntudde kabalaza andi kabalaza bamala kumala be bakola ne baggulawo njagadde okulwana ate ntidde baggula ne bakusangawo nga baali bamanyi nagenze Lydia akutunuulira atya olowooza omukazi nga tolina kyolimba afaayo jjukira goba omweguya era gamba oba twereka twereke gwe yeetonda ate goga kati no mpulira nti tokyakiddamu nga gwagamba omukazi kikomere bambi nyama toddamu mbulira nti tokyakiddamu kati abantu bangi nakati n'omwanya omutaaga emwina love nange sikisobola no nakati abantu embeera mwe bali goyina oli bulungi abantu balina abakazi ng'awulya bamuyamba okuba naye ng'awulya omukazi oyo amuyamba okuba naye kale ekyo kikyamu anti nkubuulira abantu balina abakyala ng'awulira goloza ki abantu balwana enjira bbiri n'agenda alumba nakugamba nviira ku mukazi lwaki olumba musajja ekyo aji siri wandiika message
Siru kubira musajja munange simu. Oli munafu katogenze kutiisa tiisa oli omukazi kati tomusobola. Obera oyo omuntu alumba omusajja batasobola mukazi we. Nagamba wakirika nnumba oli nkange oli. Ngamba nta musajja munene nvira ku mukazi. Ono yasinga okumanya nti oli bbaawe. Kitegedde. Kati embeera eyo kasobera n'omuntu. Kati gye emyaka nabeeranga nediyanga kawala kato nange nali mutonyo. Atenga kalungi. Awo. Enseekala. Kati nga wala maniyo. Mbu tiimu etukoze byonna nayo sigala ogamba tiimu njagala. Mugiveemu olaba kyusa ddiini. Omuntu abasanga ali mu katuliki n'afuuka omulokole. Ofaafagana yo byaki. Kati mwaddawo mwenna ne Lidia. Lidia nitubeera babiri. Aji. Netubeera. Hajo ino. Nafunamu obusungu ya namulekayo. Ajo vumu boyina. Bwe mulekayo na osote gulira bomu. Bwe mulekayo nakomawo gye twasuze. Najja nali mukubye ekipa ya soda. Kati yagamba kinga akomye. Era mwami Wamala omuyovu. Moses Wamala yajja nankwata nanga Josule wano wendi ngalaba anja kutta omuntu. Niwe yitoro nawe nkira ne biggwa. Ne mundamuge mwabadde. Nenetonda. Nenetonda. Olwokumwegezaamu mukube chupa. Ngava kwenda. Agati yabantu. Namwerafu bandange. Nedda abantu balaba ensene beddemu ebintu. Kirungi nnyo omuntu ng'ayise mu buli step yonna yebeera embi eyaki alaba ebintu bingi. Era nze ebintu bijja witi nga sina bintu nga ndaba nabirabako. Temufuna ebintu emikwano sigimatira. Emuwagezi njiruddemu ebbanga. Nayimba kakayimba. Kati awo mu 2008 wayise emyaka emeka kati? 10 n'emeka? 28. Myaka 17. 17 awo. Awo nengula emmoloka yange esooka. Enkadde. Naye nga tegulwa. Awo bulamu ne bukyuka. Era okuva mu 2008 wevuga. Sigendangako mu paaka. Pozi nga nyina gwenjagalayo. Oyina mmotoka yo. Mungu awo n'asaasira. Sigendangayo nno. Akemba abantu ali bawuzambuka abudumulaasi. Yogwe paaka wagivaamu mwaka ki? Si jjo ly'abalamu. Paaka? Emyaka nge ebiri. Naye wakaaliwo emmotoka. Naye era ng'okkirira. Kikowa kikkirira. Juka nakolera awo kalungi. Naye okyali muto. Kuba nange egyo emyaka. Era nali mukulumu. Nakula emmotoka yange esooka 2. Wakeera nno. 2 mugumu awo. Nange okebintu byagunja era Sugar Mami yagikontributako omwana oyo. Yoli gwe bawa ekitabo yabuuza ebibuuzo. Eyoyo. Bamuwa ekitabo ky'ebirimbo na profe. Oyo yingini yagwawo ekitabo. Ingini ya Tegu. Namuwa ekitabo namubuuza ebibuuzo. Namubuuza kiriga. Megatron yamwadde omulimu bagakwa ne Megatron. Yeki. Megatron YouTube. Megatron YouTube. Moze yamwadde omulimu bagakolanga. Replacement ya Namukasa. Namukasa agenda nowe. Moze mumanyi. Yo anti so nakola ku radio. Akola ku radio 4. Mumanyi. Negulo namulabi. Kati atone Wategu yavuddeyo. Anti Wategu tebitambula. Joli potential. Eyagala omwegezaamu muto. Bakwate eti. Bakyaza kasukunera abatuga. Kati wala bilambu okyalina okulwana n'okyaza kapo n'okyaza kasuku n'otakola. Manya sikolingiyo. Gwe manya YouTube kati aji kasitokyaza aji kazibwe kapo ne kazuku ne kasuku ne bigaana kamba Katonda yogera nange. Nina bawe watuufu Katonda yogera. Adio osinga noncha Abdumulasi nga tuumba kuba nno kutodduke bambi. Abudu namusingana mwaka gwa 2021. Nali nsabye omulimu wa mwami Mamuli Katumba. Kati n'Abudu ne bamuleeta. Betusinkana ewa Abudu nga kumpi tutemera myaka gyegimu. Ne tuba ba mukwano nnyo okuvoolo. Nga twenkana. Ne tufuuka nga twagana. Naye Abudu mu budde bwe yalinawo kulinnya nga ayimba obuyimba obwo abakazi mufune charging. Abakyala mwambalenga ku mini. Olosirulwe. Olulimba lwa musajja kati si muvubuka bamuyita Kabanda Ronald. Olulimba si lwa Abudu. Era si yaluyimba ne mu studio era ne ku tape si yaliko.
Basobola Abdulmulasi. Twawula ebiwomerwa abalya n'obutono obulinga oluwaji boyambala mini bamuyita Kabanda Ronald. Nedda aji. Kati amalozi ninakojja wange yawulizanga Abdulmulasi ze nyimbe ngagula tape bwokomanya obujjukira. Ati bonna nali nabo. Okojja wange amisi. Nakula naye. Nabudu nakula naye. Wale Basobola Abdulmulasi. Era ze nyimba ziri ku tape ndoza ya swimming pool ne beeping. Nanti kitimanya okugamba. Gwe tape tujanga tuliko abantu. Mpulira oluyimbo lwo ku Apostle kuba muze mpuliza oluyimbo beeping. Gwe ku tape twabanga tuliko basatu. Wano Kabanda wanoze Abudu wano waggulu. Nze nateekako beeping ye nateekako mwambale ku mini Kabanda. Abudu nayimbako swimming pool n'endala. Malowoozi ge gaafaanagana olusiru lwe. Kati obwo obudde bwe nkugambiramu obwo obwedda Abudu yalina luyimba baziyita muyigo okunaaba obuko bw'ekichayina olusiru lulyanga ngayina charging abakazi mufune charging namwe mwe charging tukoyo okubakwana ng'omuliro omala gunoonya kosikawuliranga kaako iyo tape weri mamusono gwa Mungu gwongumanyi omusono gwa Mungu olanga afuse w'amaanyi olageza otuka musono gwa Mungu nga Abudu w'amaanyi nga muyimbi w'amaanyi kati oje tuva tubeere n'Abudu ebbanga lyonna twayawukana mu 28 namala naye emyaka 7 ku 8 nakwa Light Production right nagirimu twagikola ffenna nga weetuli naliko ne manager waayo Light Production era gye navaamu eyo mbozi namba aje 29 November tuli Kevin Gardens ekisaase okuyingira emmeeza milioni 2 n'emitwalo 10 ordinary emmeeza milioni 2 kuliko embuzi namba ku mmeeza milioni 2 kuliko embuzi namba kulya kuwulira Friends of Shalom Volumula amasutu gajja ku Andrew Gajesto awo ku Ivory ku G19 ayine simu ya first screen ya Face ID ya gwa mazi yazimbe eryanda nago gwa laptop MacBook ezuka nezo DJ genda ku Andrew Gajesto kwa kunamba simu eryawo bengo ofune simu adina kalembe yakujuza kusomereddwa genda tetambula bulungi plaziganye ebweru obufumbo business genda akuyambeko mpola mpola 20 November tuli gogo King Saha 360 concert nditwagire King Saha kuinga emitwalo 25 n'emeza milioni 3 omwami alina gwafaananidde mujja King Saha atafaananyi mukazi tunyumirwe pola tomwogera naye alina omukazi gwafaananyi pola mpola 15 November mutegedde tuli ku Serena Hotel tugamba ku Serena wa HM Subada High School Mickey Wine mujje meza milioni 3 kuinga emitwalo 10 ku Serena Hotel finyezo of Mickey Wine anyuga siranza Beef Organic mugenda jenda bisabutonde yaguze meza milioni 2 Biva yakutumidde njana kutwala yangambye yakutwala no akwagala nnyo yazimba ennyimba ya mama wenze tuffe twagigula unagenda ennyimba ya naye yangambye mbolimba twade noyo netegusulwa ne Megatron nga tugenzeyo gule meza nangamba mutu kwata atwana yanga mbagala nnyo nga muline kapo mutu kwata tuti kati awulaba embozi yona gye nyumiza bagenda kulooza yawe Dr. Senjobe Dr. Senjobe ekyessimu yasoobanga kituufu akikiriza nga akimanyi nti baasirisanga endongo so ajanja bisabutonde ku 0752602427 mama amagulu gamuluma netuleo tegusuulwa yaddamu amagulu bamwadde eddagala emyaka gituuse ebirimbo kati mulumi amagulu byalimba myaka akuze tetugala sukana nako olwali twadde yagikazigwe kapai na jalaga omanya abo abantu abagulu bategusuula bwalwala amagulu nga bagamba agenda ahuuta ekigere lya ku kigere ahuuta ku kigere ne mukyala abantu bwe balwala edda nga bolwala senyiga bagamba ahuute ku supu w'enkoko balinga baagala kulya musupu w'enkoko awanya senyiga kowuuse supu w'enkoko fe batuwanga byenda era saagala byenda nga bimpunyira bubi kati bannannyinimu baayagalanga ondowooza okulyako bannaabwenva ali enkoko kalijjukira omusajja yamalanga ndowooza kulwala senyiga enseera bagitte bato obuseera ogwo nomuwa kasupu kangi n'ebifi bingi senyiga mbuye alya ddagala kati gwe tewawulyangako nga bakuula erinnyo bagamba nywa pepisi ekyo wakajja gwe okumanya ebintu muli bato nga wokuula erinnya aganywa pepisi era ne bakifuula na kyakujerega nga bagamba ate ggonywa soda mumunywa mba bakudde amannyo
ebisajja ebivuuka ebyalinanga kasente kitula kaduuka nekisaako ki nga kirina ofono nekigamba mwe soda munywa babakudde mannyo omusaayi gulekeraawo ate munywa soda muba bisamba ku musaayi mbu ne gulekeraawo okujja naye obwavu twegumya bali nakuula erinnya omubulamu erinnyo limu nayekula mu sinyafiri nze sikuulangako nagakuula mu buto webaze katonda sinyafiri awo 2014 awo kwenakula ennyo yange erisooka naye ennyo lyansuula eddalu nze engeri gye sikuwanga ku mpiso nze ebirwadde bingi mungu abadde akyampa tokuwanga ku mpiso bukyanga obaawo sirwalangako siwangako bulwadde buntwala mu ddwaliro kyabadde agikoze bulungi nnyo nga kale bijja bbamu ebirumbo bitono sikubwanga ku mpiso adogendako drip nze nebaza mungu haji mbungenze mudwa mbubankubye empiso bino byonna byera bino zino enkovu zakkanyula nemmala bumazi omwezi mwakulira walungi kati ze abaana bange balwala nnyo mwakulira balungi babamanyiza empiso wamuli buto naye kati ffe ewaka twali baavu taata kakati nga ne bolwala omusujja bayenga bombo mululuza bulwala ekifuba bombo ne bateekamu evvu kakati omubiri gwamanyira kati agiweekumya ekyokubanga tolwala bulwadde nga takwanga ku mpiso era nze njira nnyina ekikolo ky'omululuze waka nemba siri mulwadde buwiikisi bbiri banyengerayo ekikopo eky'omululuza nenkinywa kubanga nakulabye mmanyi era mu kyalo walingayo samumeeta epima ebbugumu ly'obulwadde okumanya oba oyina omusujja kanaabaamu omusujja genda onfuniyeyo omululuuza kati ng'ate mu myaka egyo tuti omululuuza jjukira nga tomugaa nti yalabanga oli mugonvu ng'agamba gwe kiki omutwe gunnuma jjukira omutwe gwo tebagenda kuwa bikaawa kati nga gasooka ojje wano kalimu omusujja samumeeta yeeyo era nze nebaza taata wange baatukuuma mu mbeera y'obwavu ate n'atukuza bulungi nze siyinza kusanga we bali mu kulwana simanyi we balikola kimu ne ndowooza waliwo muganda wange mpitawo buyisi kuba tekisoboka omwana wa diriisa tolaba balwana tekisoboka teri mwana wa diriisa apakuka feka babeere waka ne omukubira simu teri apakukirwako teri apakukirwako teri atambula nga amanyuka era nze mumireega bulenze manyi oli wa diriisa naye balaba bashalomu bakipakubenga kyembamanyiko tebalina nno mukamwa nekyatakola akikkiriza naye nga aba tagenda kukikola abaana badiriisa akuwanvu yampola paka lwokivaako ndooza katulabe kyovala abantu bagamba aji yanyima interview aji twagamba okukola tetulina nno mukamwa tomugamba yetujja kukola mbulyamba nkunyiiza naye nkutwaliriza neteeguwuuyo tetugambye lwakuna aji tusibula abantu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh nkuleko dduke jebbi jangu ojjeko ebintu